Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo between the lines kuba tochi mu nsonga ndene Farouk Ali mu Namasaka nga nnyonnyola ensonga nga bwe siba azirabye nga zikubyemu ettabaza nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash Nana nga kugamba gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo omusawo gwe nnyinza okuzigirira bamuyita Nana lwaki yakakasibwa National Drug Authority okubeera nga lyeddagala lyosobola okukozesa okuvumula obulumi obwo bw'omukama amannyo gaguba amannyo galimu ebituli wonywa ebyokyo ebinyogo gabinyenyera ganyenyera bw'osenye buno bivaamu omusaayi Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira mukozese kuba ajja kuyamba tebakuguza kapa mu kutiya Nana Herbal Mouthwash yo yasangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy ne supermarkets ez'enjawulo ate gwali emitala w'amayanja Nana Herbal Mouthwash ojja musanga we batunda ebintu by'abana Uganda yatuuka yodda. Festive season yeyingidde abantu batandika okunganya kasente abantu kuminyama festive season yeyingidde abantu batandika okutereka sente bagule bazadde baabwe nga bagenda mu byalo ne baganda baabwe. Nana bamuparking bamutwalire ddala mbungi. Haji Yasinikiza musomi wa Dwagwa alina ebizibu ebyenjawulo nawe mukubireko abenga asobola okuyamba mu mbeera emu eb'endala ng'ofunye ebizibu ebyo oba bivunuka sente mikisa byonna Haji Yasinikiza ajja kuba akusomereddwa Kigwe. Biva Organic Dr. Senjobe walinyo wali Emmengo Hamokasa Road ajjanjabisa butonde akugamba emmere eddagala ye Biva Organic yoyo so mwekwate gendayo otunula boti mu Bulange kalina ya green jojo okulaba opposite kifo ya Kimala kifo kya Kimala edwairo lyokka erijjanjabisa organic products gwanga lyonna ya Kimala baba so Biva Organic mukubire kontu namba esimu jolaba wansi Farouk alibuza kubatulaba olwakadde tugenda kubatuyitamu bana Uganda bonna mbalamusizza nnyo tuzze bannamasaka mbatumiddeko nabalabye ng'olunaku luli olw'okuwandiisa mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yabadde public holiday yatumirako abantu be UK mwami Yahaya Kakeemo ne bane tubategeeza nti Buganda Dina 2025 esembedde nga 14 ne 15 ekintu tuba tukimaliriza mu booking abakulu pound 8 abataataanu ate meeza ya pound 8 kubira mwami Yahaya Kakembo ku +447 984 972 756 mujje tewali kulanga kulala mujje tunyumirwemu tusanyuke banna Uganda abeetoloddaawo pozi nyongero bategeeza nti bannaffe mwenna abalaba channel kabuna mawanga mwongere okusubscribinga seba abantu bekasese batulaba nnyo waliwo omwami bamuyita Baluku yaŋŋambye wekasese alinya ku lusozi oba omulongooti gutuuka ebintu byonna babikola ne batulaba nnyo ku Uganda nnyafe abantu bekasese mbatumirako nnyo mumbeere aba mumbeere mumbere lwaki omwogeranga omusoga kyonna nyinza okuba nayiseeyo kubanga ebifaananyi bya Kyagulanyi mwabiyuzizza ebugisu ananye twabirabye nalabye obusungu osibwa akozesa ku kifaananyi neŋŋamba olaba ekifaananyi akinyigidde atyo n'akwata ku muntu nakwata ku Zanero ng'oyambadde akakofiira so Zanero nno si kale gwe yafumiseemu okuyuza ekifaananyi lwanamulaba embaale tatwale bulamu waliwo emirimu gye tukola nokola ekintu ng'oyagala oba bakuwaane naye buli omu n'agamba ng'osusse anyway Ajja Sumaya Najat Shina mutumiddeko nnyo awo mu America between lines kuba toki mu nsonga waliwo ensonga nga 2-3 mu katundu kano ng'erugenda okubeera nga tusookerako waliwo ensonga ya Alien Skin n'omuvubuka eyafudde top dancer tugenda kuba tujoogerako si mu musango guno gwokka kuba ffe tetwogera bibadde waawo tuzimbira ddala ekintu nga kyonna bwe kiri okuba toki mu nsonga tutuuka tutya wano tuyinza kuvaawo tutya so Alien Skin ne top dancer buli omu azze ayogera wiiki namba tulinawo Geoffrey Rutaya Geoffrey Rutaya honorable Geoffrey Rutaya naye Rutaya mukwano gwange nnyo nga tannafuuka honorable nga nkola obulango abantu bafuuka ab'ebitiibwa ndowooza mufe ebirungi ng'odduka ndowooza kati asindika ba aid
Tachajja takyetuukira. Ate ne twalinga tusinga okukolera mu ndongo takyagikuba nnyo. So sinza gamba nti yali mukwano gwange tonyumya twali kunyumya business nkolera akalango kano nero kola kati. Leonardo nkutumiddeko wadde ate amawulire agazze mabi. Muwala we nga alina byayogera nga ne taata naye alina byayogera. Maama atudde mu cover tugenda kuba nawo tutunawo. Katutandikire ku Alien Skin. Alien Skin yavuddeyo ne yeewozaako ng'agamba tannakikola si ye y'amazima gajja kuvaayo. But embeera ya Alien Skin eno tetandise butandisi leero ku kino. Olina osooka okwebuuza ekibuuzo lwaki mu bayimbi bonna ye gwe balonzeeyo. Lwaki ye naye avaayo n'agamba senga afuna obuzibu muwooleranga famire y'abamayanja oba famire emu ayinza okuba teyagimentioninze naye famire emu tutandikira awo ku bintu by'eggaali ebyo eno Khalifa eno bamuyitani Scorpion Shabba ekintu ky'eggaali awo paka omuntu wafudde ebintu ebyo byatandikanga ebyokusaagasaaga mu kuzala wa nnyimba nakwekuba tugamba obulamu bujja kgenda era ndowooza twakyogerakokko kati we tuli kakati nga tonnayogera nsonga zonna Alien Skin lwaki agamba abantu bamulwana n'ebigenda mu maaso. Ye alina okuddamu ne yeetunulamu naffe ne tutunulamu ekifaananyi ekigazi ne tugamba omuntu lwaki atuuka okuba ng'agamba abantu bamuwalana bamulwanyisa bamulwana. Tulina okuddayo ne tujjukira Alien Skin ajja atya atandika atya ne wetutuukidde wano we tutuuse omwogerako olugendo olutambudde lutya ne tuuka abantu ne baluuzinga trustage baali bamuwanga omuyimbi ne batuuka ne bagamba afuuse ekyeneena. Kisinza ku side ya coin gy'oyimiriddeko. Saawa zino waliwo abagamba alongoose waliwo abagamba afuuse ekyeneena. Tosobola kugamba nti alongoose nga waliwo okufa nga era abantu omusaayi baguteeka mu ngalo ze. Sebo waliwo side egamba nti ne wandatta abantu n'abamalawo bo gwe baliko biba biwemmeneku ogambye. Okay. Tosobola kubanga ekintu ekisingayo okuba ekibi mu zanero mu nsi eno kwe kufa ekisembayo the sadness esinga okuba esembayo mu nsi eno bwe muntu okuluzinga obulamu yetaliiko ddu collections ate kyali badde kuluzinga obulamu naye obuluzinze even mu mbeera ki. So Alien Skin tumulaba yajja bulungi abantu ne bamwagala nero najja n'atambula olugendo nze tumwogerako wano mu kifaananyi kyeyajjiramu abantu nasiga ekifaananyi kya Honorable Kyagulanyi Centamu najjirawo ng'abantu Kyagulanyi bamumisinga mu music ne balaba new face a new boy as on the block abane bagamba maybe waliwe tubali tumisinga mwami Kyagulanyi ono asobola okukavaringawo mu music. Era nayambala karakita ya Honorable Kyagulanyi Centamu eya ghetto ne tulaba omuvubuka ali promising nga naba mutambulira kutulabira ddala embeera Honorable Kyagulanyi yabeeramu eri yedde ya Firebase. Yane timu gyasooka otambula nayo nga gyolabe wa Kyagulanyi gyolabe wali Skin nolaba Gaddafi nolaba ani naye waaba ayimba ayisaamu byonna byoyagala bikole naye tovumanga Bobi Wine ngirake eringa ye hit ye. Exactly. Slogan ye yamutambulirako abantu ne bamu appreciating ne bagamba tetukyajula nnyo mukulembeze waffe kati agenze mu byobufuzi kati ono asigadde wano asobola okugira nga akwatiridde. Bannayuganda bamuwagira tebaafa nayo kika kya music gwayimbye kubanga bw'oliretinga music we ne gwe baali balowooza nti egwaddidde mu bigere byawukanira ddala kubanga oli yali ayimba inspirational music. Music inspiring generations and generations. Ono yayimbanga kidandali kyempolampola naye nga bagamba ati si weewaawo yewaffe byonna mbikoze naye temuvumanga Bobi Wine nga bantu baga katugumiraawo kwagalira katugumiraawo yewaffe. So tutambula ng'eggwanga naffe ne bwe tulimanyi waliwo abatandika omuntu onamu interest okwagala omumukozesa kusinziira ku kifaananyi kiri karakita gye yali akoze eki gye baali bamulabamu ne baagala omutaninga against ate alwanyise ekifaananyi ekyo abantu kye badde bamulabiramu kyayambadde alwanyise sagala kiyita kopi sagala kiyita kopi naye alwanyise shadow ye oba okategedde yali ali mu shadow ya mwami Kyagulanyi
kati abafunye interest nga bagala muyingize eno atandise okulwanyisa shadow ye. Yerwanyise. Exactly. Yerwanyise kubanga ekifaananyi kiyajjiramu bannayuganda kye baamwagaliramu kya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Kati ebbanga lyabadde atambula yatambuliranga mu shadow ya mwami Kyagulanyi. Kati atuuka bamugamba girwanyise. Oba bagamba shadow ya mwami Kyagulanyi oba ogisigaddemu naye gwe oli waffe. We don't want another divergent Kyagulanyi. Mu population. Population yalaba nti ono bamuleeta alwanyise shadow ya mwami Kyagulanyi. Era n'atandika okukola ebiraga nti akirwanyisa. Tugenda omulaba ng'olulimi lukyuse. Byabadde akkiririzamu bannayuganda badde bamutunuulidde nga bamukkiririzaamu ng'atandise obbirwanyisa. Ng'atandise okuzalawa, okukkakkanya mwami Kyagulanyi n'obukulembeze bwe. Ne mwami Kyagulanyi yasigala muwa yalwawo mwami Kyagulanyi ng'akyamuwa omukisa. N'agamba asobola okusobya naffe batuwa so many chances. You remember statements ezo? N'agamba this is a young boy, new talent. Naffe batuwa chances nnyingi okutuuka n'omutulabidde. Mumuyambe mumwongereyo omukisa. Ngalowooza omuvubuka jessa akola bya kito. Somewhere mu maaso awo ajja kutereeza. Obijjukira bulungi statements ezo. Bijjukira. Omuvubuka yagambira we twalinga abato twakolanga abato. Naye ng'ali enisikina mulama ekifaananyi kyabaki ky'omuvubuka omuto. Muvubuka wa ghetto oyo naye mumuwa omukisa nga gwe mwampa. Era abantu ne bawuliriza ne basigala nga bakyamulemeddeko. Naye byagenda biva mu mikono gye tuyita mu mikono gy'omulamuzi. Ne kigenda nga kiwaba. Saagala nnyo ku lwayo eyo. Njagala kusika mu maaso. Emu ku byalabikirwako twagenda okulaba abantu batandika omukubamu. Era mu maaso eyo twagenda okulaba ng'avudde ku mulamwa waafa omwana gwe bayita Joramu. Yali Joramu? Joramu. Before Joramu, omwana ku Joramu wali incident y'ensambya. Bwe bakuba abasawo mu ddwaliro ne batuuka n'omutwala omusibamu. Era nabyo byali bizannyemu lwaki. Joramu afa, bw'afa buli muntu alowooza ogwo musango poliisi eno pikinga interest. Omusango ogwo poliisi ne teyapikinga interest eri awo. But in the end y'okufa wakolebwa ate omusango omulala ogukuba abasawo. Okitegeera ne baasikaali b'eddwaliro ly'ensambya. Back to back. Nawo ne bantu ne balowooza bajja kubaawo interest. Twalowooza. Bwe baamukwata buli omu yasooka n'alowooza bamukwatidde bya Joramu n'abasawo. Bagenda oleeta omusango nti gwa ssimu. A weaker case compared to the case. Yes. Cause waliwo murder. Waliwo murder, waliwo assault. Waliwo ne assault. Waliwo na attack on an institution. Exactly. Ne tulowooza nti omusango munene nnyo. Era twali tulowooza nti state egenda kupiika interest mu musango guno. Ebere precedent. Nti abantu bonna abasobola okugezaako kutyobola institution like ng'eyeddwaliro n'okkuba abantu bali mu ICU, abantu baleeta abantu baabwe mu ambulance because they blocked the entry. Yes, they blocked everywhere. Don't only the end. Kati imagine singa omuntu aba aleetebwa twabyogerako wano. Omuntu aleetebwa mu ambulance baagala mutwala mu ICU jasa asigaze eddakiika nga 5 ze zisevinga obulamu bwe. Abakulu ba blockinze bali mu kuba basikali bali mu kuba basawo because bakola serious assaults. Ne tuziraba naye kyasinga okutwewuunyisa nze nero we natiiramu. I saw the medical personnel nga bajja mu kooti nga bagamba twateeseza n'alien skin. Yali bad precedent. It was a very bad precedent eri eddwaliro ly'ensambya. Nkubuulira nero ekyo kigenda kututambulirako ebbanga lyonna because singa bateekawo good precedent ebyo bino osanga ebiriwo leero byalikomye. Nali nsuubira amalwaliro gano amanene okuvaayo gonna geegatte wamu ddoboozi eryawamu. Medical board. Medical board. Ne institution nga church. Nga church n'abalala. Bagambe nedda. This is an attack
ku bantu ffenna abaagala basiikinga obwenkanya n'obujjanjabi obulungi mu bifo ebiri safe ng'amalwaliro ago naye those people kye baakola basirika basirika busirisi otegedde oba emigaati gy'abatuga mu kamwa si migaati maybe the forces that big obola bamugambye emigaati we tutuuka mu kooti ng'ensi yonna erinze emisango akasango ke baaleeta balabika baali bakatereka eyo era nalaba ba medical personnel mu Kaguli wali baabayita kubanga balina be baali bayise kozi bagenda okulira simanya atesiza n'ensambya biki so nali nsuubira because this wasn't about individuals be bakubye bokka kyali ekifaananyi kinene ekisiigibwa lino lyali ddwaliro eritamanagingibwa muntu omu Catholic Church Catholic Church etambula Lubaga Mengo Nsambya Kisubi n'amalala manene kitovu yonna like katugamba an institution eya health sector ne religion leero senga amalwaliro goganyiza neffe nagatunyiziza naye senga omuntu kati abeera katugambe eruweero eddwaliro lyayo ne limunyiza n'agenda ekana gyejambya n'atandika okuba abasawo naye banamugamba settle with the out of court president eri set nti okuba abasawo otesa nabo kati ate abasawo eddwaliro teribe it's a public entry nti abasawo omusawo omwanyinza okukunyiiza naye wano wajjawo wakuŋŋaanira abantu bangi abazze okufuna obujjanjabi kati nabo tubatwaliremu kubanga abantu baluzinga obulamu bwabwe kubanga gwe omusawo mwakunyiizizza omukazi abadde azaala senga omwana waafa mu ddakiika ez'ettaano ez'onsambaggere omuzadde oyo bamukompasetinga batya ye so bad president said it was set era ffe wano ku Focus 360 Focus 360 final channel tugivumirira nali wano naawe neŋŋamba eyo bad president egenda tutambulirako ebbanga ddene byetulaba leero Joramu okufa gwe tutannamanya naye yafa atya paka leero twagezaako okubuuza obutambi bwe buli ludda wa kubanga amazima gali nti ekifo kya alien skin kiyina cameras otegedde baatulagako bulazi wali emmotoka era tuga emmotoka simayaze mabega simali emutomera biki n'ebirala era nga yemu ku defense zaabwe mu bintu ebisinga bagamba kamera ziraga kamera zakwata bali tulazzeko Joramu ng'ayolebwa nga n'emmotoka eyiringito munyi nga tebatulagaawo nalabye abantu bakabuuza yagamba bannaye mugamba video weeziri musooke mutuwe kuza Joramu tuzirabeko exactly where are they paka leero nga bwe tusobola okugamba etujja kujjayo maaso kati ekyo byonna byagira bwe batyo omuntu afudde mada musayi gukyaliko basawo bakubiddwa bad president ekoleddwawo ne tutambula era omusango ne gubuliraawo twagenda okulaba musajja waffe Makinde yaleese nti akasimu kabbiddwa ne bamuvunaanaako n'asasula ssente kiriwo omuntu bamugyeko omutwe n'ogamba naye ate yabba enkoko katuwoze ogw'enkoko ogw'omutwe tegukyaddizikawo that's what happened in court so kakati netuyitawo ebbanga ebbanga tono omukulu netumulaba ng'ayingidde State House ne banne era netulowooza bwe yava mu kooti ne bamuwerekera nga muzira wabiraba sebe ebitongole ebikuuma ddembe nga bitwala linsine waka ng'omuzira era twalaba ba state agents bangi nga bali ku kooti be bamuyimirira ne tugamba bano ekitegeeza bino bye tulabe eggwanga lino lyafa nti abantu baliwo kuwagira baziba misango twalabako baminisita n'abantu abalala nga bamuwagira nga bamupraisinga tugamba maybe bano munnairo okuba nti bo be baluwala doza bagenda mu mitalo w'amayanja gana amalwaliro gaffe ge tugendamu okufuna obujjanja tebabeerayo era tebalina buzibu bino alien scheme yalumba eddwaliro tebisobola basangayo kozi bwe mbazanero kati nganze Faruku ali ennaku zembadde omulwadde musajja tubandeese babuyita bukyo bwe basindika busikecha obwo butanda omuntu bamutwala afa nkimanyi tosobola boma ate munnange mumulwala ndasimanyi linnya lyabwe mbulaba ne mu firimu naye linnya ly'embuzi waligambye akagali at least babuyita ki buno bwe basitulirako abasambi b'omupiira
stretchers waliwo buno bw'okuvuga obw'okuvuga naye bwonna ndowooza bwe bumu waliwo n'obw'okuvuga ng'emmotoka nabo baabuleeta ng'abavuga goofu mu malwaliro agaffe eno wansi tebuliyo ku muntu wa bulijjo mwe tubaleetera ku ntandaalo mugira emiti mugisiba bulungi ne mututwala ku ntandaalo bakuleese. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mu mbeera oyo omwana Joram we yafiira mu kooti yali bad president yakolebwa mu kooti tiwaliwo emisango egy'amangi capital offense egitatunuulirwa ne batunuulira akasanga katono aka theft ak'obubbi naye ne babusootinga awo munda. So ekyo mada ne assault ey'okkuba abantu mu institution ezo ennene byali ignored. Ne tutambula waliwo omukulu baamukubako era ey'embaale ojjukira bulungi yali emu ku bivulu bya NRM ndowooza bwe mbaseerabidde incident ziza zibaawo abavubuka ne bamukubako waliwo gye bamukubire abaana ne bagaasiba bamukubye gundi kazambi obijjukira ebyo ng'abantu bawulira beekyaye. So tutuuka paka ebusogga gye mbadde ŋŋamba ebusogga gye bamukubira amayinja ne bakuba emmotoka nga byonna nga bijja nti public etandise olaba nti ono ali untouchable era tetulina gye tusobola kukola ki muloopa. Abantu kasa basuubira nti gye baalifunye obwenkanya tebuliiyo. Kyenkugambye kyekiri kyenkugambye nti yali bad president ne bo baalowooza nti president eno bagikoledde okuyamba ono munnaabwe kumbe baali bamuziika kubanga ebusoga eyo Katonda yazabibye naye nga public emaze kulaba nti ono amateeka ali abavudde lo. Ekintu ekisembayo kuba ekyowaggulu there was murder n'okuluma institution ennene nga Nsambya eddwaliro gavumenti yabadde egamba katesi katumuteekeyo kabeereyokko ddwaliro kyaki n'abantu bennyini abavunaanyiza kubanga nalaba abaasikaali bino babatendeke naye omanyeyo teke ekwebasa nga buli gwe bagikuba yeebakirawo bagitalala salama abo abaana bakuba teka. So kati nno bayiza abantu batuuka ne balaba nti tebakyafuna bwenkanya bavuuka ne bagaa katuwekolereko nsonga zaffe era mu busoga yazza bibye ndoza yaliiganga yalikamuli one of the two ne bamukolako obulabe bwe twalowooza nti yafuna oba ne damage somewhere which I'm not sure about naye twakirabako but we saw the vehicles zikulaga ekyaliwo nti emmotoka eziba zikubiddwa bwe zityo emmotoka baazikuba bubi nnyo abantu nga banoonya bwenkanya batasobola kufuna. So leero togenda leero abantu ku bwenkanya Palaso naye naakola ekintu ng'ategedde nti poliisi tebusobola kuba naye mu njogera yagamba nalopa ku poliisi nenabanga poliisi tesobola neŋŋamba Mukama Katonda byonna gwe obikola olowooza defending omuntu wo kumba omwani. Palaso alina cases nnyingi eza assault ku mapoliisi era if you remember nti Palaso bwe yagendayo n'amwataakinga Palaso yamulumba ndumbu newuwe abaana ne bagamba omukulu yeekwese yabadde alabirako mu bumooli era obutambi twabulabanga baali mu bumooli wakwate ebweru. So ne bagamba nti Palaso yanokudde eddoboozi ly'Abannayuganda nga boolaba amawulire agabaddewo waliwo abadde avumenya abantu oli omukyalo w'e Masaka bwe yazze n'amwataakinga omukyalo w'e Masaka bwe yazze n'amwataakinga bagamba tufunye obwenkanya tufunye omulamuzi omujja. So society buli weeraba nti gavumenti ekulemeddwa enoonyaayo hiro waayo. Exactly. Ne babanga tebakkaanya naye byakola kubanga imagine eyataakinze ono yabadde avumenya abantu bagwa mu kisero kyekimu era abantu tebakkiririza mu bye bakola ebyo ne baamuwero kamize ne bamukubira emizira nga bagamba at least kino wankubadde tetumukkiririza mbi politically naye at least yatuwonyezaako omumwa ogwo. Kati abantu buli kaseera banoonya kye bayita ki hero oba obwenkanya basobola obufuna ne bawulira nti bagamba at least yaddeko. So
Kyekino ekyahapeninga kwali eniskini Palaso bwe yakola ki? bwe yamulumba. Sigamba mu ne Palaso bye yakola byali birungi nga tubikkiririzaamu. Kikolwa kibi kyali kisobola n'okuleka obulamu bw'abantu bangi nga bukoze eki? Bugenze. Naye abantu abaali bawulira nti bo bannafu tebasobola otuuka ku ekyo bagamba at least naye afunyeeko level ye. Abasobola omuteeka wajja. Naye nga kyonna kireeteddwa gavumenti. Gavumenti eganye okukola. Interviews ng'agamba mba nfuluma ne ngamba abapoliisi ne ngamba kaninde labe kye bakola ne bamugamba tetulina busobozi ko ye nange Palaso kulevo kwendi nyizo okubanga sirina busobozi kanetuukire neetuukira ekyo ekikolwa kyali kisobololeka obulamu bw'abavubuka bangi kuba ebikola ebyokulwanyisa bye baalina ne bali baba kuvaayo. Exactly chemade. Imagine singa nabo baagala okuteekawo resistance, what would have happened? People would die. So many youths bali badde kati twabaziika dda. So ebyo byonna biva kwani? This government eyagala okukozesa abavubuka naye nga tefaayo bikolwa ki bye bakoze bokusigala nga bagisupportinga. Tabasiga kifaananyi ki. Kikolwa bino ebikola byonna tubivumirira. Kubanga bikola bya bumenyi bw'amateeka bwe twagala okuzimba eggwanga eddungi erigoberera amateeka twagala buli muntu ng'agoberera amateeka era ebikola ebyo tubivumirira. Ekya Palaso tukivumirira, Alien Skin byagenda attacking eddwaliro n'ebirala byonna Busoga ebyokuba byonna bibi bikolwa bibi era ani abizimba abantu bagenda okufuna obwenkanya mu bayina okuwoosa obwenkanya ne batafuna bakomo ne bagamba nedda tukooye tufa katunoonye nge gye twefuniramu obuki obwenkanya. So kitegeeza nti gavumenti gozimbye ekintu kino ekibonyabonya bannayuganda. Ne tujja ekya Palaso ne tukivaako ne tutambulaawo ne tufunamu akalembeekeriza katonotono n'ebirala. Twabadde wano juzi tunako obuusi n'enkuuka mbadde anti wetugenda twabadde wano juzi enkuuka ne guseka ono bamuyitaani omuvubuka Mudra n'amugamba ssebo weegendereze oyinza okuba olowooza oyina eggaali neffe kirala anti Mudra apikinga ku kamiliyoni. Waliwo Mudra waliwo n'oliyangammulo Shaba ne gundi n'omulenzi ono Fiki Gaza ye layini ya kamiliyoni eyo be bali baziyita gundi ezo baziyita batya geto bayina engeri gye baziyita dipo dipo ezo bewolo kati abayina zidipo nga bo bebaleetanga kamiliyoni. Fiki Gaza oli omulenzi gwe mbadde njogerako yangammulo kati nga bogamba subcontractors ba kamiliyoni bebagendanga ne bajja mu dipo ne baleeta. So era embeera yaliwo awo abantu Alien Skin banne bakuba abaana awo mu lubiri mu nkuuka kintu ekyale ekisiga ekifaananyi ekibi ekyenkuuka kubanga abantu bamanyinga mukolo gwa Kabaka oguggalawo omwaka abantu balowooza gwina okubanga gwina security ey'amaanyi respect police kate gudinagende jane briefing ensi so kove ne ku security it is something of pride. Exactly, pride. No gama. Thank you. It is more than money. Oyogedde ekigambo ekyo. Pride. Omukadde w'emyaka 8 omulabayo ave Kalangala n'ave Busujju najja ng'agamba kangende ndabe ku Mutanda ng'amanyi tewali agenda mukwatako motoka mu lujja lw'Omutanda eŋŋuumi neseka engoye ne bazifungula abantu kati ebyo byonna byatandika okutta ekitiibwa ky'enkuuka tebitta kitiibwa kya nkuuka yokka n'ekitiibwa kya Buganda ne kiyingizaamu ebyo abikola ya Alien Skin bamuyita Patrick Mulwana musajja Omuganda kiringa okgenda ku kwanjula kwa munno mukolo mukulu nnyo kwanjula n'okubirako eŋŋuumi n'ogamba nze bannaye ndi w'amaanyi bannaye nakubye abaze bonna ku kwanjula era abasajja wa Abitex mbatya nnyo era nagamba abantu wane mbagamba abasajja temubeesiga kuba abasajja bankwe bw'obanga wategeka enkuuka ng'obadde ogitegesa emyaka gyonna ngo yemu kuzikufunisiza ssente
nga tosobola kuvaayo n'otandika okwenenyeza ebikolwa ebyo ku lwa Buganda kubanga Buganda ewadde Abitex oyo ssente nnyingi nnyo mu nkuuka. Mbaleka bavaayo ne banenyako ne anti okunenya tekimala. Okunenya tekimala. Abitex promoter. bw'abadde ayogera ebiseera bino agambye talabanko omuntu w'amaanyi ng'ali Eniskini n'obulungi bwe. Kati ebigambo ebisangulawo ebirungi bye wakola ki? Obanga yali mu Kobaane eyakiri. Kubanga ojjukira bulungi Abitex oyo yateekawo n'atimbawo ghost artist kyasuubirwa okujja mu nkuuka eba akantu ako kajjukira. Ng'abantu balowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okujja. Era Abitex yaba n'agamba tewali muntu mubi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yabafiiriza ssente empitirivu nnyo nnyo nnyo. Teyazibafiiriza atya ng'abantu baba basasudde ku makya. Tiyagamba tajja kujja. Kati abasajja ababadde batambuza nnyo propaganda both politically ne music. Babuzeebulizeeko abantu bafunirewo ssente. Twakimanye bulungi nti Abitex yali tayogedde na Kyagulanyi kujja mu lubiri. Kubanga yana yali akimanyi nti Kyagulanyi tasobola kukkirizibwa kuyimba. Naye ye olw'okuba basajja bayaayi n'ateekawo akantu n'ateekawo n'akafaananyi nga omuntu bw'akatumya bw'ati sheepu yaako kalagira ddala Kyagulanyi Ssentamu yajja okubaayo. Ekyo bakiyita kubba bantu mu lukujjukujju. Otegedde kubanga yasaba omutwalo gumu n'ekitundu bwe mbasa erabidde. Naye ng'abalaga artist oyo gwasuubira era abantu bangi bajja mu lubiri nga balowooza Kyagulanyi yagenda kukola ki? Kubanga enkuka ebadde etandise oggwa kusinziira ku bagitegeka n'ebikolwa byayo ababikola. So kyali mu nkuuka ne tukivaako. Tubadde tujja of recent tulabye waliwo ekibadde kyembadde njogera omukulu n'alumba ekitebe kya NUP. Broad daylight. No, yasooka kiro n'awandiikako ekigambo. Ekya broad kya kiro. Ekigambo kyali kya misana muganda. Kyali kya kiro. Ekyemisana kye kino nga waliyo press conference. Kyali kya kiro. N'awandiikako ebigwo naye nga alowooza bajja mukuba. Naye nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu yali yayisadde ekigundi ekiragiro. Temukwata ku muntu yenna. Mubaleke abaagala otwataakinga bakole bye baagala. Omukulu n'ayisa ku kitebe n'agenda n'awandiikawo ebigambo n'atambula nga tewali yadde amukutteko. Andi kati bo abannuupu bagamba akakodyo gavumenti yekakola wabeewo incident eggala ekitebe gambe crime scene. So oli avaawo n'agamba nze ndi w'amaanyi nayiseewo temwankutteko. Ate yagira ddala mu biseera eby'ekibiina nga kirina activities nnyingi. Singa kati bakyaggaddewo tukyanoonyereza. Exactly. So ako NUP n'ekabuuka. Kiri kyenkugambye nti abaafuna interest mukulu ono ne bamuteekawo no board bwe yagenda mu State House batandika okumukozesa emirimu gyabwe gye baagala. Kubanga baamanya nti Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga omukkiririzaamu gye generation y'abavubuka be twogerako wakati w'emyaka 18 mpaka 35 ate nga biggest population mu Uganda. So Alien Skin naye akunga abavubuka batambula nabo era alaga nti abalina mu bungi be bayita ba ghetto. Mwami Museveni ekintu nno ghetto kimuluma kuba kiteekamu n'omusajja mulamba gye n'oddamulira. Bagezeeko kukola ze bayita ghetto structures naye zaakona. Zaagaana okutambula. So Alien Skin agendayo era recently wano kye basembyeyo okukola wabadde show ya Abitex Kololo. Eya floppinga. Ngaji ekyepukulu. Ekyepukulu. Ova ku shonga efloppinze nga 10 shonga mu kibuga nga ya 10 n'olaga abayimbi bonna aba Uganda. Ne floppinga. Ne bayita ku kitebe kye bakola twakyogerako wano. Wakiraba ne bakuba abaana ne bakola ki era Abitex yamala n'agenda n'agamba ha nze banne ntidde Alien Skin ayina amaanyi singa tabadde ye abantu bali teshote tujja gitegeera eno naye mu bwadi bonna bwakola era show yakola ki ya floppinga abantu tebajja. So ebikola ebyenkugamba n'ekyo ekyokuba nga bwe nkugambye nti Alien Skin yafunibwa state agezeeko okukola emirimu gyayo. Bw'olaba Abitex nga praising Alien Skin omanya naye ali part of this group oba this group egezaako okulaba nti the Ugandans bafuuka baba oppressinga. Nitutambula ebintu bibaddewo bingi nero obadde obiraba ebirala byemba skippings osobola okunzijukizaako bwe twava mu ekyo
kati kizzeewo kyona omwana top dancer aleka akatambi top dancer aleka akatambi mu muzigo gwe mwe yawangaalira oba mwabadde abeera ng'agamba mbadde yali mundeeba yaliwa if I'm not mistaken agamba yali mundeeba afuna battery yendoza abadde atambula n'ekizindaalo ng'azina waliwo omuvubuka oyo omuvubuka mweru bamuyita Babu Babu yajja n'amuyoola abantu ne bagezaako mugamba omutwala wa n'agamba ono tulina ebintu byaffe tujja bimaliriza n'amukwata n'amuteeka ku booda paka ku Fangoni byagamba omugenzi bino bigambo bya mugenzi byasigadde katambi kuba nandi kati waliwo reports contradicting it is okay but we speaking in gundi bagita indirect speech ey'omugenzi gye yaleka ngeri recorded tugiyite reported speech reported speech ey'omugenzi mugenzi ayogera ng'agamba bamuteeka ono yagamba abantu abaali bagezaako mulemesa omutwala ono waffe tulina ensonga zaffe tugenda zisootinga bw'atuuka ku Fangoni namugamba wakyo tuvaamu n'alagira omukulu bamubonerezeemu kaawo kumubonerezaamu ne bamukuba bubi bwe bamala ne baddamu ne bamusuula eri era tumulaba ng'alaajana abantu bamukuŋŋaaniddeko ndowooza ne landiroodi yemu yali ne banneighbours boogera omukyala abantu banyiivu bagamba naye ali ensikini yaani yaani ekigambo babuuza ali ensikini yaani bamumanyi naye bategeeza statement egamba indirect egamba ali ensikini yaani atagambwako tekitegeeza ani ali waggulu w'amateeka naye wagambye nti nkujjukizeeko omuvubuka ebigambo byayogera public yandibadde tebidiscussinga naffe nga tetubidiscussinga nakugamba bituufu oba si bituufu if there was no cause but a week before n'omuvubuka kuleeta katambi ate waliwo omuvubuka alagibwa ddala nga ono omugenzi kyannyonnyola kyamukolebwako ono omuvubuka pest vibes ne bamutwala ne bamuwamba ne bamujje ne bamutwala ne bamwambaza girave ne bamukuba ebikonde nga byampaka oyinza mulindi ku mpaka ekitegeeza ekyo kyaleetedde abantu obutabuusabuusa bigambo bya mugenzi wabaddewo scenes nnyingi ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu eza kidnap ng'ogyeko ne kidnap nero nga bwenzi nkugambye statement esoose omuntu bw'aba asobola okukuba abasawo mu ddwaliro institution ennene nga Nsambya kati ekyo zonna tuziwulira kati tuli kuzina ez'okubanga nti omuntu awambibwa n'atwalibwa mu kikomera ky'omuntu n'atulugunyizibwa waliwo emboozi gye twafunako I don't know how true it is naye ndowooza ali mukoba ne chicken oba naani nga kigambye waliwo abavubuka abaatwalibwayo ne bakubwa ne basalwako n'enviiri sijjukira I don't know how true it is but we had stories so we have been having stories ezijja nti egaali ya Phantom there was a story of chicken somewhere related ngeri ku alien skin yes ate eyo yali eno kugundi komanda mudogo wa ono yabba abantu nadduka Don Chris nga gulawo ekizimbe kye eyo kati wojozi gatta mu butuufu oba tosobola butakkiriza mbozi kati ate nero let me tell you something mu mawulire wano bawulira sitole ezoogeddwa ku muntu ezizze nga ziri 5 maliwo 20 ezitazze ezitalabikiddwako ezitafunye mukisa kujja mu katambi ezitafunye mukisa bantu kufuna buvumu kujja kwogera otegedde kubana ekino kye tukola buvumu bwennyini twalabye ababadde bawa report ku TV eggwanga nga basibye obukookolo abakazi kitegeeza bali mu vulnerable society bamanyiwe tunaawa amawulire tuyinza obutaba balamu olwa gundi yaabwe bwabanga gundi bamuyitaani ono omulenzi ayambalanga engatto zino Kalifa bwabanga Kalifa nga y'omukuba bavuuka bemanyi abageto asobola okuvaayo n'ayogera ng'ayogera n'okutya ate nga naye ali mu limelight era nga subscribe ku kibiina ekiri mu buyinza FDC Kalifa FDC wadde kinaawe
teyesimbawo ku FDC palapase mujjeewo FDC naye eri mu buyinza mawuta yagamba anti FDC ne NRM ate bali bati anti kyengamba kibiina kiri mu buyinza ekyamawu kye yatugamba biringa bitaano ekibiina kiri kimu n'ebitaano kimu mu bitaano nga bwe tugamba fe abakatuli ki 3 in 1 kati NRM is 5 in 1 a group of 5 ndi butuufu okituufu akantu kajjeewo bulungi atudde kyekyo nalo genda maaso lwomushana nedda genda maaso lwomushana ate kijja kusoboka genda maaso Faruku genda maaso Faruku kakati ensonga zino zonna bw'ozitunulamu nga bw'oyogedde ng'omuntu asobola n'okutya n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo nero nebyo ebintu mbirabanga ebyokusaaga naye bwe bulabo obusinga bwe twolekedde mu Uganda tulaba ensi eya ganga ganga zizimbibwa tujja kutuuka mu mbeera nga abantu baba assassined ensi bagiyita Haiti ganga ezo zawamba gavumenti paka kati bali mu ntalo byatambye nero ojja kulaba nga abantu omuntu abeera ng'owulira oli bamusse soko ve kuno okufa kati kwe tulimu tero naawulira emeka soko ve kuno okufa kwe tulimu dansa yafudde soko ve kuno okufa kwe tulimu katuli ku muntu wa wansi asembayo ezo ganga zijja kutuuka ng'owulira zisse omuntu gw'olaba abadde public figure so bino tetulina bitwala lightly bagamba omwana omuntu bw'aba ababba atandika mpola mpola naye bakugamba omuntu kasatandika okubba amagi mutandika okutyamu tenenkoka agikima n'enkoko agikima bw'anaava ku nkoko bw'anaava ku embuzi ajja kutandika okuyingira zibbanka agenda okumalirizanga ye muntu omanyize omubbi gwesinga okakasa ye mubbi abba ettaka eritatambula najja abba sente adduka nazo abba ente azitwala n'azisala n'abuza eddiba naye omubbi w'otegerera nti amazeeyo ye mubbi abba ettaka ng'omanye omuntu okubba ettaka ajjawo n'ali fensinga n'ateekako n'abalikuuma amasi kituufu si yasimbayo ye top most mubbi kakati tulina okutya eggwanga lirina okutya okw'amaanyi biki ebizimbiddwa nga gavumenti eno gy'olaba ebiraba bikula bano abantu balinga abazimba ba sobi leveddako kubanga betwogerako basobi batuuka nga bali untouchable sobi yamenya record mu Uganda sobi akubulira eyasooka okuba press conference live ku NBS fe tuli babbi tubawadde omukisa Christmas eno tetugenda bakolako naye buli boolaba omuntu akulembedde egganga atandika okufuna abalala banne bano bawa ku buyinza abafuuka ab'amaanyi nga babayita ba mudogo n'abalala abo ne bane batandika okufuna ebirowoozo ebyabwe okulaba engeri gye babeerawo kati oba ojja kubasanga enkya nga basobola okulumba akatale owulidde ne banyagulula ebintu by'abantu nga tewali abagambako omusajja oyo gwe nkugamba we tuba twogerako gundi ani sobi yayogera ebyafa yagamba yabba bbanka awo Walua Park ate goli mu bbanka naye soko lindeko yabba bbanka ku Walua Park nero gwa Walua Park ogimanyi bwabize bweberako n'ayingira nabba polisi nejje abazo omukwano ne bajja n'afuluma yagamba kye yakola yakwata ssente n'azikasuka bw'ati mu bantu abantu ne bayaaya ne bayiika bangi okukola ki olw'okwerondera n'afuna escape route mbadde nkya kugamba ku sobi oyo ebikola ebyobuzira babiyita bya buzira biba byaki ebyo ebyannaggwano nedda teba byannaggwano naye kale kaŋŋambe fe abaali kubanze nakubanga endongo fe abakubanga endongo ng'omutegesi w'ekivvulu
okimanyi amanyali ne sawa zalina okuva ku mulyango nalekera abasobi bakunganye ekituufu nga n'otakikola basobola okuba abantu abali mu bivulu munda era nga okunganya ne bajalo bakugamba muzeeyi esawa ze zisolooza ziweddeko kati zaffe munnaye ne babawo omulyango ne bakunganya kati ekyo kikulaga how strong oganga bwesobola ofuuka nti otegeka ekivulu n'okuba obulango n'okola ki omuntu n'akupimira essaawa z'olina okusolooza bizinesi nedda kyogera bwoti waliwo ebitundu by'osanga oba communities nga ziyina bannannyinizo beyita bannannyini baazo nga they decide if something kinaabawo mu kitundu oba tekijja kubaawo era nga oba tobalabye tosobola kuteekawo kintu awo wetulaga kati wetulaga tubaddewo ku levento tugendawo ku presidential level ng'oli agamba nti wane waffe bw'oba totulabye temujja kukolawo campaign namulabye kitegede yatandika na minister agamba am the gateway to Koboko Kabaka no one should be here you could come Koboko without my consent ngaye kabaka we Koboko naye omusajja ayingira Koboko n'ajabya ayuza ka gate ke Koboko ne kagwedi naye nga bamukubira emizira ate bambadde yero nga jidde mu red abantu batandika mpola se waradisi yali anono we Kawempe hudu sabo naye yagamba kyagulanye bwenu tojja kubawo Kampala tojja kubawo agamba my friend where have you been abantu abana amaanyi kati nawo babadde mu government kati tutandise okufunayo gang esobola okugamba kati gang esobola okujja ne bagiteeka mu kifo ng'eyo bwe nkugambye ng'eyina abaduumira ne bagamba nti wano mulaba Kawempe tajja kubawo tonnabawulirako nga bagamba opposition temutimba ebifaananyi emakindye tonnabiwulirako twabiwulidde orders zitandise okuyita era bino byetugendamu bakitulozaako katono mu kyali Kawempe aboola abajja ati babajjeeyo baana abamu tetubamanyina baveeyo baana baffe mu ghetto ne bagenda ne baba trained for some time uniform omusajja yagambye barecruitinga within this period barecruitinga abasirikale oba abakuumaddembe abasukka mu mutwalo oluza babadde babajjeeyo wansi abavubuka abato ne babajjeeyo babapolishingako ne babakwasa emmundu ali bagita batya tugundi ali happy trigger oba trigger happy nti ye talina buzibu ayagala kuloza essasi livuga litya kulaba mbadde nkuba bisitatu bye bateeka eri njagala kati beko ku nnyama ndabeko eryokunyama livuga litya okyajjukira abagundi kye baatukola ba LDUs mu COVID baali batusi baali babasenze nalina sitiika sebo nafunako kumaanya abasajja ba gavumenti ge baba nago so sitiika eyo y'amaanyi sitiika eyo yali esobola okuweesa buli kyoyagala mu nsi twazirinaffe kakati bw'oba alabako ekyali mu COVID kuba LDUs kyekigenda okuba ku gangs if things are not worked upon mu bwangu ate mu ngeri ey'ekikugu kozi wetulaga wookya people are going to lose lives mu bintu by'okusaaga n'okusinga kati babadde baziluzinga because let me tell you nero ensi zetwogerako ziri ezaakula tulaba nnyo ffe twalabanga firimu waliwo ekintu kye baakolanga babayitabanga ba convicts waliwo abantu be basiba mu kkomera nga babasalidde emyaka ba convict nga tebakyayina ne babajjako ne records zonna nga you can't even trace that person nga babaleeta mu kukola emirimu egy'okwassassinatinga emirimu egiri deadly ne bamala ne babazaayo oba bamala ne bamutta kati nga boolaba sobi yali etuuka ku eyo level era mbu mu byogerwa mbu sobi abantu si be bamutta baali bakongo mbu nga bakubeerawo we baleeka yali nteekateeka sobi olw'emirimu emingi yali amaze okukolera abakulu ne bagamba ekimala kimala sobi katukugjewo naye waliyo bangi abakola emirimu egyo era nga gye bali babaleeta buleesi ku mission nga boolaba bwe twalaba ekyali Kawempe people can't be identified basibye masiksi bataddeko obukookolo ne bali mu kukuba bantu kubattirawo kyova n'omukyalo oli gwe twayogerako eyali abalemesa okukola emirimu gyabwe bagamba tetumanyi kati na gyali so ku mwana ono eyafudde
kyetusooka ffenna okukkiriza nti waliwo omuntu eyafudde era mulimu gwa poliisi okuzuula ani mutuufu eyakikoze but ffe wano tubadde tukukubira ekifaananyi obuzibu buno buzze buzimbibwa butya era buyinza kuvaamu kaliiki tetulina bwe tusalira musango nti ono yeyase naye emboozi eno okutuuka n'omuntu okugamba nti famire eno mugirabiranga ddala nga nfunye ekizibu tukulaga ebizimbibwa poliisi erina obusobozi okunoonya omuntu n'emanya ani yasse naye katubeere realistic mwene ensonga alien skin ku level gy'aliko amaka ge galina cameras everywhere jawo doubt abantu bagirewo doubt bw'oba ogamba kino ekikolwa tewakiriimu leeta obutambi second let me give you an example twali wano nga twogera ku ono omuvubuka gwe bayita Charlie Kaki Charlie Kaki bwe yatta bwe baamutta omuvubuka eyamutta famire ye yamuwaayo misana ttuku yamuwaayo ne bamutwala anti eyo society eri no kati anti ne mukugamba bw'oba nga gwali en skin nga tewali mu kikolwa kino naye avuukawo nga bakikola without your consent in your absence you have the control to the DVD cameras jayo obujulizi obagambe bano abaana bakikola ne babano bakikola nga sina kyemmanyi mu batwale alien skin abayejjeredde disown them baweeyo because bali mu kuleetera kampu y'obuzibu naddala ng'okakasa nti wali part of this okategedde akantu wako nkategeera naye nze ngamba omuvubuka ayogera ku kintu ekiyitibwa essimu nti ne banzijjako essimu yange poliisi eno giraba era eno essimu gye tukutte kati poliisi weba eyagala okumanya bwe tuli ekwata bukwasi essimu eno nemanya bwe tuli let police follow the phone at that particular day ey'omuvubuka where was he at that particular not even the day kuba bo abamu bagamba nti olwo olunaku balina ekivulu egundi essimu bagirabira waki nkugamba the whole week back wabanga talinyangako mu kifo kyawe the whole week back ngamba then tugambe bannaye essimu y'omuntu ono etambudde bweti biwaza essimu eno esobola okumanya olaba ano wendi nene essimu bamanyi nti essimu ye ninaanye bamanyi essimu ya cameraman ninaanye bamanyi essimu y'oli ninaanye by just tracing the numbers aboogerwako mu katambi essimu zaabwe zimanyiddwa essimu y'omuvuuka emanyiddwa them do that waliwo kirala kyembadde njagala okukugamba ekizibu kyetufunye mu Uganda emisango gyonna gy'olaba egitafunye bwenkanya babuuza ani aguyinamu interest omuntu aguyinamu interest ayina financial muscle ebiseera ebisinga abantu abatalina financial muscle abatasobola kweyimirirawo kwesupportinga financially mu Uganda tebafunye bwenkanya kino tuyina kikkiriza naddala ng'omuntu gwe bavunaana okunoonya obwenkanya ayina status gy'alimu either financially oba top position oba ayina bakolagana nabo abali top somewhere those people bakomekereza tebafunye bwenkanya era ebiseera ebisinga nsobola okuwa example wano emisango gyonna gye tubaddeko wano egibadde mu lujjudde gino gy'olaba egirimu abayimbi egirimu baani twaliwo omusango gwonna twalina gwa Haji ne Hajati ogujjukira era ogenda okutungira side zombi at least people well off omuntu asobola okupushinga for maybe media n'ebirala waliwo n'abalowooza nti mafialism mafia gang gyeri eyo nga alien waali olwaleero bwe mwetaaga nti emisango gino gyonna nga bwe tugyogeddeko egikoleddwa bamanyi oba wagikola bati batereka fayiro yo bwe bati ne bakuwambira as long as okyabakolera kye beetaaga osigala okyali mu control yaabwe paka bw'onaggusa because let me tell you Nero maybe ekyo nja kigira twogere tumalirize ku nsonga eno tudde ku ndala nja kyogerako mu nsonga enaddako mafia esobola okuba omusajja yamukwata nga emunyigako twamulabye nga yeemulugunyaga bannaye kisusse waliwo mafia weekukwata nga tolina bwekyusizo nga n'ebintu ebimu n'oba nga si gwabikoze babikuteekako just to hold you hostage nakyo kisobokera ddala so gwoyinza okulaba nti omuntu ali eno tulabyeko wano tuwulira nti omuyimbi omu ayokyeza omuntu omuyimbi omu oli afiiridde ku geeti omuyimbi omu ono producer omuyimbi omu ono atomedde naye bonna wooba tuleesinga wa gye bamalira ku sayidi eyo emu
kitegeeza naye kati waliwo kyenjagala okusooka twejjeerere kubanga nero njagala tubeere realistic before these incidents someone was okay and doing well kitegeeza ate ofunye n'omukisa nti abantu bakubuuliriddeko oyina ne bw'obadde osobola okulabirako nga reference n'ogamba nti ono tumulabe tubaddewo wano tumwegomba naye atuuse atya wano so wayina omukisa gwonna okuchoosing whether you join them or not kyekyo kyengamba mafia holding you hostage kati nti omusajja tusobola okugamba omuntu eyali alowooza bw'ati okukyuka bw'ati omulunaku lumu kisoboka okubanga ye teyalitagala mirembe mande eri sente enyuma nga ya mirembe gyo no nero anti wuliriza my point eri very clear it depends what you choose tuyina wano abantu bangi abali mu limelight naye nga basazeewo okusigala eno ne batasala layini kudda eri muntu kasita gamba mu Kataami nagamba yali anoonya miliyoni 8 jesi kukyusa ku mbeera naye omuntu kasita atandika okulya ku bifi n'abiraba nga biwera n'agamba sinagava ku bifi bino ebifi bino kati luli nalidde boyiro nate sinze ne ku kisiike njagala kulya ne ku kyebakaliridde kasootuuka n'owulira nga tokyamatira by'oyina oyagala ogezeeko n'ebirala sookomekkereza trap zonna ogudde mu trap zonna zikutte kati bw'omala oggwamu batakyasobola kwenyeenya kudda amabega oyina kiri ky'ogambye bamafiarism nti kati otuuka nga you can't either you have just have to keep moving forward mu ebyo bye baagala eno oba tokyadda kubanga buli wagezaako okukola gye bayita U-turn oba oddeyo oyina ebirala ebikuholdinga wano bye bakuyinako kino wakikola naye tubadde tukuzibira kino wakikola tubadde tukuzibira like some people betualready betumanyi abayina ebyo tuyinamu n'abakyala tuyinamu n'abasajja naye nga bali nnyo mu entertainment abamu nga baali tubalaba bawagira nnyo somewhere naye nga balinga bafreezinga so that's where we are mafia esobola okukwata musajja ne bamuvuma nekiva ku decision gye wateekinga wanze nalabye video ng'agamba bannaye nkooye ng'olayira ddala omuntu akooye naye ng'akooye mangu osobola okoowa naye nga tolina lukusa lukoowa nga Yesu amutisa omusalaba n'agwa wakiri onoofuna anagusitulira yalekawo escape route anyway Geoffrey Lutaaya omwana yavuddeyo ng'agamba ayagala fees Geoffrey Lutaaya yayogedde ng'akatambi wakawuliddeko ojja katerayo abantu n'omwana naye n'ayogera ebibye ekituufu ki ekiriwa Lutaaya oyo bw'omutunuulira tabadde nnyo na scandal ezirelated ne family naddala ku level y'abaana be Lutaaya emboozi ze twasooka omuwulirako nga family zaali za mukyala gwe bayita Nice mabegako eri nga tannayingira na wano mu byabufuzi era naye nga Lutaaya omukyala gwabadde naye ali ofisha ebbanga lyonna abantu gwe bamanyi ya Irene Namatovu mukyala Irene Namatovu oyo era ye official wife ensi yonna gwemanyi sikando gye twasooka omuwulirirako yokka Lutaaya ebbanga lye muwuliddeko bwe mba neerabiddemu wasobola okuba wampapula naye yali ya mukyala oyo Nice eyaliko omuyimbi era nempulira nga bagamba muyimba n'akayimba oli nice and love tetumanyi nnyo gwe yali ayimba naye ng'abantu bagamba gwe yali ayimba ate yenna yesiri erinnya kyalo oyo yateekawo ko embeera ebbanga era netutandika n'okulaba omukyala Irene Namatovu ng'avuddeyokko gezaako okuteekawo defense kulwanirira kino naye Lutaaya yakolanga musajja mukulu embeera ndooza n'agikwata kisajja kikulu n'agikkakkanya era okuva olwo ndooza Lutaaya tannaddamu kubeera mu sikando yonna related ne family naye twawulira nti baali bazadde omwana kati ebiseera etubadde twawulira nga buli kimu kyasirika era nga n'omwana tumanyi gyali so kikomyewo leero mu nnaku zino ne tulya nti omwana school fees tasoma baamugoba kino kiri omwana namusasulira school fees maama we n'agaana essomero talyagala n'ebirala naye tulina okukuba tooki ennene Zanero
kuba these are family matters ezirimu ne betulowooza nti tubayita ba minors omwana asoma aba minor naddala ku level gisolo gamasi ya university omukyalo ono yagenda n'omwana gw'abadde ayina bw'owulira mu bigambo ebyogera ne Lutaaya engeri gy'annyonnyola kitegeeza ng'oggyeko abantu abamumanyi abaamulabako n'omukyalo ono abamanyi nti omwana ono wawe n'abaana boyogerera abo gye babeera taata wange ye gundi naddala omwami ng'ayinamu kulinnya Lutaaya kozi musajja w'amaanyi ne bwe yali badde nga tannayingira mu byabufuzi yali musajja w'amaanyi erinnya eryali limanyikiddwa wonna so tewali mwana atasobola kuba proud eri muntu ali ku leve eyo ate nga ye kitaawe oye taata wange naddala ku leve ey'abaana aba teenagers buli kaseera aba aliyisaawo ekyokubiri omukyalo bwe yagenda n'omwana tulina okutegeera nti Lutaaya yasigala atakinga responsibility musinzira mu video bwe tubuwulira recordings ziraga nti Lutaaya yasigala agoberera omwana we era ng'ateekayo obuyambi okusinzira ku Lutaaya okusinzira ku Lutaaya omwana yalaga maama we yabadde atoba anti wuliriza Lutaaya doesn't see this child buli kaseera oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala weneta ne maama we kubanga Lutaaya ayogera ne maama era ssente bwe ziba zize zijja wa maama era omwana basobola omugamba mwana gwe ssente zimenye okufuna kumbe taata yaziweereza yes secondly si bakyala bonna naye enkola y'abakyala bano abamu naddala nga tali naawe mu maka ng'wamuzaalamu omwana ebiseera ebisinga bateekawo communication ezitali nnungi era nga zigezaako kutanishinga amannya g'abaami oba g'abaagala baabwe be bayawukana nabo ne basiiga ekifaananyi kiri ekyasooka kubanga ye kiri kimulemeramu amazima gali nti Nice yali ayagala okubeera ne Lutaaya kuba tewali mukyala yali kubeera ne Lutaaya taliyo mu Uganda ate mu kaseera kano ke twogeramu omanyi abakyala bano balina ekirala I think it's nature sina bakyala bokka omuntu gwali naye kassa kulaba ngo status ekyuseemu yeeyongeddeko okusinziira bwe wali agamba I wish I was there I wish I had stayed longer exactly n'ebitiibwa bino byolaba abakyala babyagala n'alaba Irene yali mu butambi bagenza naye ku parliamenti yayimiridde wali mukyala Lutaaya she's not recognized anywhere ye ng'omukyala Nice so ebyo byonna biddayo tekugambye it's nature kya butonde tegeeza maama ayinza okuba akozesa muwala we okulwana entalo z'omutima gwe exactly women do that a lot abakyala bakozesa nnyo abaana okulwana entalo zaabwe ez'obuntu naddala ezikwatagana n'omukwano gwabwe mu bulamu bwabwe kakati bw'atuuka ng'omukwano takyasobola gwakyivinga abakyala kye bakola balwana no ekyo kata kyasobola kituukako fena tumufiirwe asobola okituukako kubanga fena tubifiirwe time story mwejjidde political season someone can use it takyasobola nedda kati ekyo blackmailing bw'abanga yali asaba Lutaaya tugeze $5,000,000 nga Lutaaya muwa 2 asobola okuteekawo embeera sympathy egamba nti Lutaaya tajja kwogera nsobola okuteekawo akakodi akamu blackmailinga nampe 10 otegedde ayinza obutaagala kwewozaako mu kaseera kaalimu ak'ebyobufuzi
yewozezaako nangamba sirika nga yalowooza lutayinza obuteewoza yewozezaako anti ngamba mu kusooka nga honorable alagira ddala ate asaasira nnyo muwala wagamba bambi ye temumuteekamu lutalina okusaasira yeraavu gyolaba ey'omuzadde eyaddala this is a minor ono omwana minor era musaayi gwa lutaaya with responsibility gy'abadde akulaga nti ne ssente aziwaayo naye abakyala bano oba abantu bano be tubeera nabo bakozesa nnyo abaana leka nkubuulire abakyala bano balina abamu ebintu bye bapreaching eri abaana baffe amagezi n'engeri gye babakuzaamu abakyala bano ababadde n'abaana baffe abamu si bonna njagala abantu bankwotinge bulungi si bonna nga tumaliriza atandika okugamba omwana ono osajja olaba tata we yandekawo kati naddala ojjukira omwana kati akuzeemu yatulekawo bali eri bo beeyagala bali bulungi ffe tuli entutubonaabona taatawo minisita manya honorable wali badde naffe tuli bulungi osanga abaana be balina basomera mu masomero ga like international school goliwa yakulaga nti olimu erya miliyoni emu emitwalo 8 akulaga nti lya rais libi omanyi bannayuganda babeka batalirinnyako wadde olitunulako abaana baffe basomera mugamme kaffe namugamba tatawo mugagga nnyo naye ye yakuteeka mukana akasomero wali badde oli bulungi olaba kati omwana wuuyo ali mu America bakoze graduation wamulabye gundi bamuyitaani oyo omulenzi tumuleke nalabye onalebo ashieldinga abaana omulenzi ali mu limelight ensi emumanyi yamala kamala graduatinga mugundi mu America eyo bamuyita mutabani we omulenzi omukulu so mbadde soogera ku baminers oli kati mukulu amulaga ekifaananyi namugamba naawe kati olaba tatawo yakusuula eno werwaneko yakusuula mwana wange ngezako kulwanirira abaana booli maama wo balaba bali mu America bali mu high schools bali wa naye okujjako ne taata we yaleese defense nawulidde ono omwana omuwala yakuba omusomesa sikubangako ku musomesa akufujjo lyonna akati nero kyenkugambye maama alina omwana amukuzizza mu mpisa ki okategedde kati we tujja ekifaananyi nti taata tabeera na mwana naye yamukulekera ali supportive ku bukakamu bwata kikwewunyisa okuzaala omwana omuwala asobola okuba kitegeeza omwana yapiikinga mbeera za maama era oli asobola okwebuuza lwaki lutaye yasalawo n'atageera na mukyalo ono mu maaso yalaba ebiyinza okuddirira muki mu maaso kubanga lutaye yaligambye akambe ne mukyala wange emabbali mbeere nga nvujjirira mpola mpola osekera kwa Irene omumanyi mami omumanyi oba owulira mumanyi Irene mumanyi so njagala kino nkyogera saagala kugamba nti lutaye ali 100% right maybe somewhere somehow naye ayinza okuba alina obunafu bwe n'okusinziira ku kyempulidde kubanga ensonga yonna yakusoma na school fees bwowulira nga mulimu keesi omwana yakuba abasomesa maama omwana nanyina essomero ennamutwala maama n'amugjayo n'amuteekayo mu ssomero yayagala kitegeeza ki bamaama bakola nnyo agantu ago ye talina kyaleeta ku fees naye ate yasalawo essomero omwana mwasomero wuliriza nnero tatunuddeeko mu nsawo yo maama tayagala ssente oziteeke ku ssomero direct awaayo ja balansi akameza bakavuddeko balansi kati bamujja ne ku fees ajja kugamba somero lye miliyoni emu ajja kugamba basasula kamu 8 mugabanira wakati okitegedde ayagala receiving ku mobile money bako account ye ya bank bonateeka omwana ku ssomero ojja kuba tomulekeddeewo gaapu esigazaawo balance badde neewunya lwaki bamama baagala nnyo ekintu ekyo aba ayagala oyagala mujjako njawulo ayogere tasobola munaye basasula 8 naye nze nsaba kamu 8 tojja zimuwa nogula ebikozesebwa by'omwana anyway onalebo mukwano gwange sagala kumubeera mwami tanange siminako obuzibu naye nze ekigambo kyensobola okugamba ng'omaliriza relationships zino tuzaagala nnyo tuzibeeramu nga tuziyingiddemu nga tuzaagala bwe zigana okuworking out tusigale nga twewa ekitiibwa oba ebitiibwa ng'abantu abakulu naddala nga tufunyeewo n'emisaayi egitugatta oba betuyita abaana buli bwe tutandika okulwana mu bintu byolowooza nti bituweebuula abaana bano tuba tubasizeemu ensigo embi mu bulamu bwabwe kubanga kati foredi tuba abantu bakulu tuyiseemu tutambudde abaana bano tulebedekedde ekifaananyi ki mu society kubanga ekifaananyi kino kikosa nnyo abaana bano
kuba kati nono omwana banne bagenda mutunuulira ng'aswaziza taata waabwe mufo kye yandize ne bamwagala ensi badde temanyi kati gwe ekifaananyi ky'osiiga omwana yakuba omusomesa eye image already embi egenda kutambulira ku mwana ebbanga lyonna so abazadde bageze okuprotectinga abaana kati maama yaleese obuzibu omwana okubutaba protected tugenda mu kalulu senga omusajja bamukuba akalulu olaba era bagamba omwana oyo yasamya yaleetedde daddi obutaba n'omulimu twetaaga tubeeko n'ebintu bye tukontrolinga na mu budde ki bwe twogera so kaseera kazibu tosobola kutandika kuvaayo n'oyagala ebintu bigende mu public nga mwami Lutaabwe yagambye nti abantu baleme kukozesa baana kiri kyagambye tekyogedde direct nti omwana akozesebwa maama we yagambye abantu naye mu reality akagato kategeera omwana alina okubanga akozesa maama akozesa omwana kale we out